waliwo ne pasito omu eyatuuka ekiseera n'aŋŋamba nkubuulire gwe sijja kwatuukiriza manya n'aŋŋamba gwe onnemeddwa kubanga buli bwendowooza okugenda ewammwe twokye simanye ebyawongo byammwe taatawo abeera mu muti waggulu nebuuza ati taata wange n'aŋŋamba taatawo abeera mu muti gwano wasula mu waggulu wange ndowooza oba ng'amuziira ng'amugamba togendayo. Kakati taata omuzimu gwa taata gugamba omusuuma nti sebo tosala n'ogenda eri ewange okwoja ebyawongo sigwa biteekayo. Omusumba agamba wala gwe onnemeddwa. Yaŋŋamba gwe onnemeddwa noonyaako ekyaki endala. Omusumba yakuba mu kyaki? Naŋŋamba buli we ŋŋamba ngezzeeko omuzimu gwa kitaawo gusula mu muti awo woolaba. Bwe bagamba okwokya omwana oli wango omwana ayifaananyi kyengo ne bamugamba ne bagamba nti bagenda kumwokya omwana oyo talina lunaku lwekulabikirako naga nti bannange mundeke oba ye taata yamulwaniranga omuzimu gwa taata gwamulwaniranga. Era ndowooza omuzimu gwa taata we gwamulwaniranga. Nze nakula nga wentuula nga nsula bweru ku muti naye nga nsula naye. Omuganda wo ali mufaananyi kyengo nga nsula wanene bakano ku muti neyeebaka wali. Wali omukuteko kobooti? Muganda oyo. Nga lwaki? Kati ate nze mutya. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulile Salim Wapotre and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganye n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu eryennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Ku AMR kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita Metanik Bongo weewaawo tukwaniriza n'olwaleero twebaza Mukama still olw'ekirabo ky'obulamu si lwakuba nti tubala nnyo tubibaza nnyo tuli bagezi nnyo nedda yatwagadde yamanyi lwaki era atwagadde bannaffe bangi ng'olwaleero tubateekayo tubalekayo ffe ate atuwadde omukisa olwaleero okwogerako kko naawe. Bongo Charity Foundation yetutuma wano tuli mu kuzimba ssomero lyaffe twamaze osereka primary school twandibadde wiiki eno ruumu y'ebyemikono tugimaliriza naye abantu abahakinga YouTube channel yaffe akasente kaffe konna bakadobonkanya naye twebaza Mukama nti at least kale YouTube yakomyewo kasonda akasente akalala bw'ogula ebifaananyi byaffe akasente ako engeri gye tukasondamu basoba miliyoni 4,17 tuba tusereka wano nga ate bwe tuzimala ennyumba z'abasomesa matiriyo asinga twamugula mataffaali musenyu mayinja tubuze mu lukaza mataffaali 3 then ne semiti olwo ne leba ebirala byambuke waggulu twesangeyo waggulu so gwe buli bw'otuwa omulimu
noka kamba weeyo entebe baginkolere, kamba weeyo okunsigira ekifaananyi, kamba weeyo okuzaninga kompawundi yange n'ebirala, kamba gole ku kisuwa. Emirimu egyo gisoboka era Rabondo Charity Foundation etumbira mu bbanga netuuka ku baana okwetoloola ensi. Komyewo omukulu gye baliko obulamu bulungi, embeera bwetyo nsanyusa okulaba ekyenjawulo ekiri mu puroguramu eno ndi kati ate gwe mukama wange anti gwe mukulembeze mu kibiina kyaffe era wano njogera naawe nga Uganda President omujjuvu ekisaazi ekidagwako kikyaliko weewaawo abantu babuuzeeko banaye abandaba eyo n'abampuliriza mbalamusizaako nnyo amannya n'eddoboozi nze tewekwatira kuba kati President ate bwe boneekwatira bajja kuŋŋamba amanya n'eddoboozi nze Namuwonge Aisha naye banaye tebampongayo nga mwe mukirowooza eryo linnya bantuuma lituume Banamuwonge babeddira ki beddira Ngabi naye munaye oli agenda nagamba mbi oyo bamuwongayo siri muwonge linnya Namuwonge Aisha weewaawo kakati Aisha oli mulokole oli musiraamu ndi musiraamu nti boŋŋambi wali nti olisiraamu oli musiraamu ndi musiraamu weewaawo naye nga omaye ekisinza okundeesa wano waliwo emboozi yembadde njagala tumenyemenye waliko omulokole era wali mulokole wakulu oli mulokole ng'oyimba mu kyaki oyimba ne gospel music oyimba ennyimba ze ez'eddiini ez'abalokole saakula nga ndi mulokole nakula ndi mukatuliki obuzaale n'eddiini n'obutonzi njagala obyawule obuzaale eddiini n'obutonzi wazaalibwa oli mukatuliki kati ne bankuza n'enkulizibwa ate mu Buyisiraamu bwe bwobuki yeye eddiini kaakati nenzijja ate nze nenkula nennonda eddiini neŋŋamba kankole ki kandokoke olwo nga tuwa ogenda owaguza webale nnyo tudde wano we wakundeesezza gwe ng'omukyalo omulokole ate wamala n'ogwa oba nti ogedde bubi omuntu agwa n'amala n'asituka ate tokyogedde bubi era omuntu agwa n'asituka bwewalokoka noteka okuyimba ennyimba ze ez'eddiini nobanga olina n'oluyimba mu kyaki lwe bakubanga emizimu negidduka baba tebalukubye olwo pasa tawulira oluyimba okyalujjukira olunyimbiremuko oluyimba nkyalujjukira soka olunkubemuko naye ekiseera ky'oluyimba tekinnatuuka tekinnatuuka eyakiyoluyimba njagala abantu bategeere maye bantu babeere nebalowooza kuyimba zakusaaga si zakusaaga mbalesa bakayimba kano okatuyimbire wayimbanga mwoyo nakka abapasita najja nasinziza okwo ebyokuyimba bikyali wala tunakayimbya maaso tujja kayimba oyimbye akayimba nga bwoba ogenda okusinza obanga pasita agenda okusinza akayimba kebayimba ne bajja mwoyo nakka pasita era nga oba tukayimbye agamba Namuwonge nga tuyimbye kayimba jangu njagala kujja akayimba kekaleetaga pasita kewayimba anti nze nali mu bitundu bibiri nga ndi mu kutendereza nga ndi ne mu kwaya byanjawulo kikonyonyonyo kwaya n'okutendereza balimanye kwaya era yetendereza okutendereza kuba kutendereza ne kwaya ebeera kwaya kakati akayimbako kano akayimbanga mu kwaya ne mu kutendereza kwaya twalinga tuyimba birala ne mu kutendereza kati nga okutendereza batulondamu ne bagamba olwaleero gundi gwagenda okutendereza gundi gwagenda okukulembera okusinza gundi gwagenda okukulembera ki kwaya okitegeera ebintundu bya mirundi 3 okusinza kwaya n'okutendereza okusinza kwaya n'okutendereza kwaya esobola obutenyigira mu kusinza na kutendereza
buli kitundu kirina we kigwa bw'oba oli mu bulokole buli okutendereza kuba kutendereza nekwaya ebeera kwaya n'okusinza kuba kusinza. Kakati akayimbako kagwangawa? Kagwanga mu kusinza, mumaze okutendereza muddako okwaya okusinza okukka mwoyo okugenda mu mwoyo ba akayimba kako bwakayimba kamwoyaka nga nange kenyini amaziga gakola ki gatonya pozo kawo jakanyimbira mu maaso maaso eyo kakati kekaletanga ne musumba ku kituuti musumba ajjira mwakumu eyo siteepu eyakayimba ako kali kamaanyi mu kyaki mukayimba bwajja n'atandika okubuulira mwaka kayimba kaali kamu nze akange nga nze kenayiya nga nze kaali kaki kakati tudde wano akayimba okayimbi musumba katendererezaamu mwatandikira amafuta gatandikira mwako okusaasaanira abalala kiki ekyakujja mu kyaki? Ekyanzijja mu kyaki mu kyaki saavaamu era mu kyaki nakati wendi wano nsobola okugenda nenkolaki nensaba naye nga bwe nabagambye nti obulokozi kirala n'obutonzi kirala kati gwe omulokole nabonakera ku makya n'olokoka n'ogamba ndokose tekijja kujjawo kiri kya buzaale oba obutonzi. Katonda bw'aba yabakola nga mujja kuzaalibwa abalongo aba babiri gwe naboga nti nze ndokose ntya ngenze mu bulokozi kiri tojja kijjawo nti mwazaalibwa baki babiri. Kakati ekyakujja mu bulokole n'ogwa n'enkona n'enywa teyagwa ekyasituseemu kuli kwali kuwummula ekitundu ekyo kiwummuzibwa. Ekyakujja mu bulokole n'osulawo akayimba akali kakwagaza ennyo abantu akali kaleeta mwoyo nakka yali mulongo tubazaayo eri mutandikwa oli omulongo gwe wazaalibwa nayo owengo ye yali tabyagala ebyaki ono omulongo gwe bakuzaalayo waliwo ekintu ekyatuleetera okukola ki okubanga nsooka nenzikakkanyamuko wakati wo ne muganda wono ali mufaananyi kyengo nga nsooka nenzikakkanya kubanga nali ngenze nnyo okutuuka okutandika okwokya bye nasangawo. Kakati gyewakoma okgenda mu bulokole n'ogenda ebuziba kyaki yatandika okugamba oyokye ebibbo n'omwana ono ali mufaananyi kyengo omukwate omuleete muvumbagatire nga baagala mbasitule mbatwale ewali ebyo bo bakole ki babyokye. Kati awo nensooka nsimbawo akati ng'enjogera ya leero bwekola ki nenzirako emabega neŋŋamba nze Katonda bw'aba nga kye yantondera kino nti natondebwa n'omwana oli ne tukulira mu lubuto nga tuli babiri lwaki ate nze mbanvaayo ŋŋambe ate mweyawuleko. Aki wano abasumba babanya batya nti bakuzaala n'engo ku kyaki okwo anti munaye batugamba olina okwogera amazima kati nze nayogera amazima katuuti ndi mulongo naye muganda wange ali bwati ne bwati banje era oli n'agamba nze nazaalibwa n'omusota oli n'agamba nze nazaalibwa n'ekimu kaakati nga baga nti ekyo kireke. Kati waliwo ne paasi ky'omu eyatuuka ekiseera naŋŋamba nkubuulire gwe sijja kwatuukiriza manya naŋŋamba ggwe onnemeddwa kubanga buli wendowooza okugenda ewammwe twokye simanye ebyawongo byammwe taatawo abeera mu muti waggulu
nebuuza ate taata wange naŋŋamba taatawo abeera mu muti gwano wasula mu waggulu wange ndowooza oba ng'amuziira ng'amugamba togendayo nze naawe. Omuzimu gwa taatawo gwajjiranga pasita nga gubeera mu muti. Pasita baga nti kati ku Lwokuna emmandwa zino zigenda kummendegera. Omuzimu gwa taata gujja mu muti bugamba tojja kugendayo byeyakyagwe wabiteekayo. Etegeeza erinnya Yesu lirina amaanyi gira ddala emizimu egyo ne gisaasaanira ddala negyewanika waggulu mu miti. Kaakati taata omuzimu gwa taata gugamba omusuuma nti sebo tosala n'ogenda eri ewange okwokya ebyawongo sigwa biteekayo. Omusumba agamba wala gwe onnemeddwa. Yaŋŋamba gwe onnemeddwa noonyaako ekyaki endala. Omusumba yakuba mu kyaki naŋŋamba buli weŋŋamba ngezzeeko omuzimu gwa kitaawo gusula mu muti awo woolaba. Kati nensooka nange nenkola ki nempumuzaamu naye nga siga nti oba nawumuzaamu nti siri mulokole ndi mulokole mu mutima. Kati ekintu ekikyagaanyi okunnyika mu bulokole y'omulongo oli ali mufaananyi kyengo n'okugamba ku kyaki nti bagenda kwokya omulongo yali mufaananyi kyenga abula agende. Singa so baŋŋamba nti sigala ng'otambuza nga bw'otambuza naye nga biri tebabikwatako bye twasangawo kubanga nange nakola ki nange nabisangawo. Awo nandibadde nsigala eno mpeereza bulungi nyo ndowooza singa ndina wala kuba obuweereza bwali bw'amaanyi. Bwe bagamba okwokya omwana oli wango omwana alimufaananyi kyengo ne bamugamba nebagamba nti bagenda kumwokya omwana oyo talina lunaku lweyakulabikirako nagaa nti bannange mundeke oba ye taata yamulwaniranga omuzimu gwa taata gwe gwamulwaniranga. Era ndowooza omuzimu gwa taata gwe gwamulwaniranga ye yalabikanga nako wadde n'obudde obwo nga tabinyigaako nga tasobola byogerako naye ng'asobola okujja n'andaba nga bwe nabagamba mu ntandikwa nti nze nakula nga wentuula nga nsula bweru ku muti naye nga nsula naye. Omuganda alimufaananyi kyengo nga nsula wanene bakano ku muti neyebaka wali. Wali omukutekoko bwoti nani muganda oyo nga lwaki kati ate nze mutya niba naye nze nkubulye woozaalibwa n'ekintu kakati banaye kambuza abali abampulirize babandaba oli nga yazaalibwa n'omusota kati kyoga nti omusota guli abagutya ogukwatako kimanyi era gujja negwiza n'omuga nti golaba webasaawo nange neebase wano n'agenda okukoleza akabiriti nga guli awo kuba kiri mu butonde kyatondebwa bwe kityo nti bwe kiriba era bwe kijja okuba emirembe n'emirembe. Amiina. So muganda webaganga naye ku muti n'omukwata nako nakati nze nabwajjawo ate nsobola omutya era mwe namusaasaana ne mudduka emisinde naye nze mukwatako. So mukyaki omusumba akuwemukira aga nti bannange namuwonge genda kewalana mukyaki nkugobye kuba omuzimu gwa taatawo gujja wano gusulwawo wange yaŋŋamba gusiiba muti gusula muti noonyaako ekyaki endala mwoba obusabira. Nange bwe nalaba ate ng'eri kyaki yange nali nvudde nayo wansi nendaba nga nsindiikiriziddwa bwentyo naye nga kansooke mpumuzeemukko ngwe kale nga bwogamba nenkoonegwe naye saagwa nawummuzaamuko oba wasoberwa oba nasoberwa ewaka nemuki nemukibira. Taata ono bwe wali ogamba nti bannaye obaga tugenda kwokya ebyawongo ebiri ewammwe wakkiriza noga tugende tubyokye naye taata nalemesa omusumba ogenda omuzimu gwa taata gulemesa omusumba
ogenda ewakoko ebintu ebyo ogenda ewakoko byokya gwamulemesa taata yo omuzimu gwe tegwakulabikirako ko ne kugamba nti owalina muwonge otwagaza ati kati nze tegwandabikira kuba obudde obwo nali muto nga balina kuntegeerera butegeerezi. walina emyaka ng'emyo nali myaka saali muto nnyo gyalinga 13 awo oba 14 nga nakava mu kyalo jjukira bw'oba obudde mu kyalo bw'otuuka e Kampala ekikwaniriza babeera balokole enjiri eno gye bakuba n'endongo ebeera mu kyaki odduka buddusi nga weeyonaabo ku myaka 13-14 wayiriza akayimba nekakwata mwoyo kakka sebo nze nno nali nina amafuta obudde amafuta nali ngayina nga nange neetya kuba bwe nayogeranga nti ekintu kino kijja kuba nabwe kuba kulangirira nga kiba ku kyaki okwo kyaki nagisanga yambaawo nenangirira nembaga bannange nti nakuyitanga kuloota naloose nga kyaki ejjudde abantu okuva eno okutuuka eri bannaye naguno gwako ekyaki eri bwogituukako ekyaliwo nakati toyinza kumanya nti ye yali ey'ebiwempe nakati okyalangirira oba kati kyabula kitone ekyo kati anti nigambye nti kirabika amaanyi gali nagawummuza kati nebulangirira tebiba biyinza okuba biyinza okuba kati biri mukono maanyi ga Yesu gaki ga Mukama bagayita gaki amaanyi ga mwoyo mutukuvu nga tegaliimu oba kubanga Krismasi eno yaggwa enkuba yalina tuzingako nga tutegese ne basinga omumaadha nakanya kugamba nti waayi mujje mulangirire tusabe enkuba egenda kutumalawo kati wali yenyenya tetwateekamu ebikajjo yatonya kino kyansobera mpasi mama Suna yateekamu ebikajjo mu kyolo twateekamu ebikajjo kati oba amaanyi ga Yesu gano twagawumuza ne tukwata gali ag'eddogo naye mama Suna kyeyakwasa akitegeera ebikajjo bigema enkuba naye era mama Suna ebyo yabitegeera era bigema enkuba mama Suna gyali tudde okulabagana tugenda mu wiiki nga 3 kati ekyo ngamba emuleeteko omubuuzi Suna ye asoma kati sakitegeera mama Suna addira ebikajjo n'abivundika mu kyoto enkuba neebulira naye ate tulabudde enkuba kakati tuli wano wano ekituufu ali muto so omuzimu gwa taata tegwakulabikira gwalabikira pasitooli eyalinga atusabisa gwe gwalabikiranga ndowooza negumugamba gwe nanze yakeera ngamba lumu nangamba nkubuulire gonnemye emikyaki nosooka ogiwumuze omuzimu gwa kitaawo gusiibaawo muti okuva ku makya paka olweggulo kati we neebuuliza bo bapasita emizimu ate bagiraba batya sooka abana amafuta galinanga gakulaba mizimu abikkulirwa asaba n'abikkula n'agulaba waliwo abantu abalina ebitone ebyenjawulo mu nsi emyoyo ngobadde ogamba bagiraba atya engeri gyokimbuuziza obadde ng'alina kyagala okuyisaawo nange mbadde mbuuza ggwe kubanza oli yaŋŋamba naŋŋamba ggwe taata waasiiba wano mu muti ekyaki eno sooka ogiwumuze kati nange neneebuuza natunulawo mu muti waŋŋamba nga simulabawo neŋŋamba taata wange gwaŋŋamba asiiba wano mu muti ali luddawa nga nze simulaba kati nenkubuuza teyagamba nti muzimu yaŋŋamba omuzimu gwa kitaawo kubanga era nange nali nkimanyi nti taata wange yafa dda nga nkyali mwana muto kati ye neebuuza yalaba atya n'amanya nti oli kitange okwolesebwa okwolesebwa nalanze taata namuwonge kikyoyagaza abaana bange kikyoyagaza abalongo kitegeera kakati
ebirongo ebibbo byabalongo biina biri awaka yebiri ewaffe tulina ekiggwa Kiramba si wano eri ewaffe ku butaka eyo tulina ekiggwa ffe tuli bantu ba mizimu kati ndowooza na misambwa wewagwa nokkiririza ddala emizimu gikuzingeko ate nagamba tokkiriza tosuubirayo kuyimuka okuyimuka nze nagamba kyakinyendamu era nsobola okuba nga nsaba naye akawaayiro kaliwa naye akawaayiro k'obulokozi kano Katonda mumanyi gyali eyatutonda naye obulokozi okulokoka kyeki okulokoka nze manyi omuntu weetuguza wekka mu mwoyo gwo obulokozi ekikyakusubya okuyingira obulokole kati okulokoka kyeki atabayo oli mutuufu kyobadde onnyonnyola gamba nti ekikyakusibye kwokya bibbo biri anti kati ebyo bayingira mu butonzi anti bwoyita eno nogamba okubalukuka mutima anti kati olaba nze nali ndokose nga ndokose nga nze nga sirokose ate kubiri bye nasangawo kitegeera nti yawula obulokozi n'obutonzi lwaki nze banziyiza okulokoka nga nze olw'okuba sibatutte kwokya biri bibbo ekyo gwali okirabe nze bandindese nendukuka nga nze biri ne batakola ki ne batabinonooza kubanga nange nabisangawo waliwo ogenda ku mulandiro oguvaako kibi sanya omulandiro ogwo anti omulandira guli bwe gwalema nze nengwa kuba ate saayagala kujjayo mulandira guli kati wano tuba tugenda ku kyaki okusaba Katalaso obadde oddayo n'osaba naye nga olinawo okoma ogenda mu kyaki asabaga nti leeta emizimu gy'ekika tugyoke nga bwovaawo nga nze nvaawo wezira kwokya sinonooza mulandira guli okulokoka nga nze nsobola nekuweereza Mukama ebyonna mbisobola simanyi kuweereza Yesu mbisobola naye saagala oyingirira ate kiri kyenasangawo faya bw'atandika nga gwofuluma kyaki kyotaalaba nze nange nakiraba kuba kyo nakisangawo goba oyingirira kyaki obulokozi tebukujjaako buntu bangi bagamba bwolokoka tokozesa ddagala gganda ate ng'eddagala egganda Katonda naye yakola ki yeyalitonda lwaki oba tolikozesa nga Katonda yalitonda ekyo kyanjawulo kiba kyanjawulo kitya kakati kuba oli mukwano gwange tutambudde ffenna nanjagadde nnyo okulaba ngaolokoka kubanga ondaze omutima gwagala naye wetuweviirako we wano buli we bagamba nti ogende oleta ebibbo biri ebirimu omwana oli gwawe obwongo webulira noga nekyaki njikoye yawo njikoowa kuba kyegambye tikinjijja ku butonzi oli omwana natondebwa naye wazaalibwa naye nenzaalibwa naye okiwulya natondebwa naye kuva mu lubuto lwa mmange nenzaalibwa naye netubeera nga tubeera babiri kati essaawa zino wakyo ŋŋamba mbw ate nzijje simanyi nkuleetere byotaamanya gwe weetankuwulira ki wakitoleka nze gwolabako nzize nkugambye nti pasita nze njagala kulokoka ate gwe oŋŋamba nti aa okulokoka lokoka naye bwayitawo akabanga ogenda oleete naguli omulandira tugwoke anti akapasita bwe yatunula ennyo nalaba nga waliwo ekikusibye mabegaawo ng'olina kuleeta mulandira ogwo kudyakufaya awo obulokozi bwagaana bananga bali eyo abampuliriza obulokozi bwagaana njagala ndokoke nga nze bwe mundaba wenti toyagala bwokye bintu saagala kunonooza biri bya mu kisenge kyekitukoze ennyumba ng'eriko ekisenge n'eddiiro anti ebiseera ebisinga ate ebyekisenge biyinza okuba byafekitinga ebyomuddiiro bibonyabonya ebyomuddiiro
emmese efiiridde mu kisenge n'abatudde mu ddiiro bawulira ekivundu kati awulira genda mugijjayo era gane mukijjayo mukikasuka wabweru so kakati nze ninganga akufunye ebiseera ebisinga obugumiikiriza buwangula osobola okulokoka netuyagala kudda wali mabeka waba tosobola okujjawo ng'okyali muto mu by'omwoyo nga tonnajjuzibwa kuba bwojjuzibwa biike kenyini gwabyejjirayo nobireetawo nobisaanyaawo so osanga pastori yakupapira nga tonnajjuzibwa mwoyo so ze kyendabe wetaaga bugumiikiriza kubanga obulokozi obwagala kati katusabe obulokozi tubuteekemu obugumiikiriza waliwo omukyala nno anti Megi yalugee tugendeko emutundu eyo yakusuubiza n'essente z'emitwalo 3 eja kapito naye neyanziza nyisa esente zange njagala osuubize ng'otuukiriza awo onsitule nange nfuna amaanyi n'agamba nti n'essente zonna ezinaakutwalanga emutundu yajja zikuwa osomesebwe naye ng'onaagenda oba nazirya bitumbuwa nja kugenda njigirizibwe kasita atakoona ku mulandira guli nnyaba ow'emutundwe neyanziza neyanzike naye bwoba asotakona ku mulongo ali mukifaananyi ku mulandira guli eri mu kisenge sooka oveeyo odde wano mu ddiiro odde wano wendi wano osooka onnyonnyola entambula ntya nga nange bwe nkwebuuzaako kino n'ekino tukikoze tutya sikuvumbagatira mulundi webale nnyo awo wekinaaba kyetaagisa okugenda eri mu kisenge nja kukusitula nkole ki nkutwaleyo oli mwangu okulokoka nga mmaze okutegeera nga ombuuza nange nenkubuuza nenga kino n'ekino wetunakikola tunatambula bwetuti nti ye naye bwonaatuuka ate mu nnaku 2 oyagala okuyingira mu kisenge maama kyange nga tekiyingirikika buli kigundi kyatabu kiri omwo mu kisenge waliyo ki eyo muganda wange waliyo ebinene mu kisenge wanyumiza nti emandwa zakukwata ku mutwe n'otambula okuvaalo paka wa wekanga oli mu kiggooyo oli mu kufuuwa mmindi mpitirivu ddala byonna nze mbikoze mu nsi muno kyesikoze mukama kyo tekiriyo ekyo buli kimu kikoze waliwo byotakoze okugeza ngokutta okutta okwo olabye so kakati osobola ogabe ku namba y'essimu wayinza okuba aliwo omusumba asobola okukunnyonnyola obulokozi mu ngeri gyoyagala obuwuliramu ng'ate asobola okukuyambako n'okwongera okunywera n'okufuna emikwano emipya omanyiza enzikiriza abantu tukula mikwano waliwo omuntu ali eyo nga yandibadde nga musobola okukwataganira ddala nga mulokole naye nga temusobola okukwataganira ddala nemwekubiikiriza paka bwe muneetuusa ewaka enamba yange y'essimu nze no gwe mulaba wano sina na simu tolina simu sina simu sina simu okujjako oli annyambye ng'akubye ku yo naye nze sinafuna na simu gyenfuna gye babba tolabanga mwoyo w'ekibi akyalondoola nze bagenda mukutula njagala bannange avaayo akutula oyo omwoyo w'ekibi koyo okunnondoola essimu eyange gyengula gye babba nosazisa layini nozikoowa omwoyo omubi oyo omwoyo omubi twetaaga omusindiikiriza nutwala mu nsi enkalu tumwokezeeyo ekyo ekibi ekyo kakati omwana ono ali atya ye kati ali mu kifaananyi kyengu kyali wakoma ddi omulaba nakaweza emyezi 2 ndowooza wakoma luli weyagambye nti yagala kuba mukwano gwange nti yaddamu kulabikira atanadda kale abantu basiibule kasi atunyumizaamu ensonga ebadde mbobbi omutwe eyo lwaki wava mulokole n'ogwa nga nze mmanyi nti oba bakuyisa bubi mu kyaki bweoba bakuvuma mu kyaki omanyi omulembe guno nze nzikiriza nti katonda yatugukwasa
tulongoose ennyumba ye tuwulire ku bannaffe abayitirira obusungu mu kyaki abayitirira okuboola mu kyaki waliwo abantu abagenda mu kyaki ne bababoola oli nagenda mu kyaki olwokuba bambi talina ngatto nasanga omuntu omubi n'amugoba so omulembe gwaffe guno Katonda yagutukwasa tulage abantu nti oyo gwakugobye mu kyaki olwokuba ofaanana bubi si ye Katonda si ye Kristo wabula era omuntu asobola okuba mu kyaki ng'azze n'emizimu gye nga tasumululwanga omubi Sitaani n'amutega mu kyaki akube buli agijjamu. So tuli wano kunyweza muntu yenna afunye injustice mu makyaki eze nti nedda naye Katonda bwe yali atonda yatonda ekiro n'atonda n'emisana. Nti ekitegeeza nti ekiro wabeerawo enzikiza emisana ne wabeerawo ekitangaala. So omuntu ali eyo gwe bagobye mu kyaki producer Nganseka omuntu gwe bagobye mu kyaki togyaloga Yesu yatama Katonda yatama Katonda tagobaako mu kyaki oyo agobye mu kyaki yazze n'emizimu gye gimwambalirawo n'atandika okukuba ennyumba ya Kristo ng'agimalawo. So tokowa Mukama tokowa Katonda tokowa nnyumba ye oyo gwe tulina okudiringa naye oyo oyo alaga abantu empisa embi n'azimba n'abanga oguyovu gwe tulina okudiringa naye tumugobemu emizimu olwo kyaki etebenkere. Kale nze nzikiriza nti tujja kukomawo ne programs nga zino enkya n'ennaku endala nera nzikiriza nti ojja kubaako nokyoziyigamu ate zijja kubaako negye-zikuyamba bw'oziwa ennyo obudde zibaako newezicommunicatinga newezikwata awo singa oziwa obudde notazipapira teyagwa olwokuba kyaki yalimbi nedda wabula yagwa olwokuba nti kyaki yalina oku-applyinga omuliro ku mulongo munno okumwokya ave mu bulamu bwe yenaga nti wakibookya ate engo gye nazaalibwa nayo kampe mu kyaki kansuke njiwa obudde akakunyizaako tunaakayitako tutya oba ggwe mulokole munnaffe musumba munnaffe kitaffe mwoyo okanda oyinza otyo kayiseeko otya oba okayitako otya akaseera ngaako keetaagisa ki kuba ono ye yalokoka omutima n'oguwaayo naye kyakutabula bibbo biri ogamba temujja kukya bibbo bwe bwasinga okuntabula nze nabagambidde dda nti obutonzi n'okwewaayo tubikolemu enjawulo. Katonda gwe yatonda ng'oyina omutima guliko ekituli era gusigala guliko ki nagwe yatonda ng'oyina emitima egi era gisigala giri egi ebiri ekyakatonda kyakatonda n'okukkiriza nga ggwe kuba kukkiriza. Kale kulatuna n'ensi yange mweraba.